weewala okuyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Abaana b'obulenzi embuto ez'abawala si be bazeewa. Mulekerawo okwegaana ng'embuto ze muba mubawadde. Oyo Pastor Bujingo akubiriza abantu okwewala okuyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Okugeza nti kibanga omuntu avaayo n'asalira omuntu omusango ogw'okufa, naye nga gw'osalira omusango gw'okufa talina nsonga lwaki omwagaliza okufa. Bannayuganda be bazze bakaaba nga bagamba nti tukooye ekitta abantu ekigenderere mu ggwanga erya Uganda. Lwaki abantu battibwa enkya n'eggulo baba balina musango ky'ogwo ogutuuka okubassa? Abantu nga bano ba Pastor Bujingo nga bagamba nti mubyogera kusiiga gavumenti kifaananyi kibi. Naye olwaleero kye kimu ku bigambo byavuddeyo okusomesa mu njiri ye ey'olunaku olwaleero ey'Essande, ng'agamba nti omusaayi ogutaliiko musango mwewala okuguyiwa kubanga gululuma. Pastor Bujingo ebiseera ebisinga abantu bagenda ne beebuuza nti oba enjiri gy'abuulira ddala agijja mu Bayibuli? Waliwo ebintu byayogerera ddala nga naawe olaba nti omusumba ate si yalina okudifendinga ensobi ng'ezo. Naye ndowooza agenza okulaba naye nga kisusse, n'agamba olwaleero kaabagambeko kubanga abakikola naye abamanyi ate n'ensi yonna ebamanyi. Wadde akiwugudde n'akitwalira mu bawala abajjamu embuto nti babadde ayogerako, naye nga poyinti etuuse ku abo babadde ategeeza bagezaako okwogerako. Jjukira nti tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zaffe zino. Haji Settuba bw'omukubira ku ssimu eri 0703 31 39 25 bw'omukubirako n'akusomera ku dduwa ze tojja kwejjusa. Ebizibu byo byonna bijja kuba bisaanyeewo nga bifuuse lufumo. Katumale okuwuliza Pastor Bujingo obubaka bwe bwaweereza abakulu abayiwa omusaayi gwa bannayuganda abatalina musango. Weewala okuyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Abaana b'obulenzi embuto ez'abawala si be bazeewa. Mulekerawo okwegaana ng'embuto ze muba mubawadde. Akayaye kagiwugudde omulundi gumu. Kabadde kaagala kwogera ku butemu naye ne kajjukira nti nako mu ngalo zaako mulimu omusaayi oguli fresh ne kagiwugula. Ebadde ey'okwogera ku musaayi gw'obutemu neewunzikibwa n'efuuka ey'okwogera ku musaayi gw'embuto eziggyibwamu. Kakozesezza sipiidi nnyingi nnyo okujjukira nti eno emmeza gye ndi mu kunyeenya kuliko ebyokunywa byange. Kakati Bujingo kontenti oyo w'okwogera ku butemu yamwesaanyizaawo yekka okuva lwe yatta Richard, kubanga akimanyidde ddala bulungi buli lwayogera ku kigambo butemu ffe nga tugamba naye watta Richard. Kyova olaba kabadde kasazeewo kwogere ku ky'obutemu, naye obwongo nga tebulowoolezaawo nti bannange ate nange natemula. Oluvannyuma lw'okukifulumya ndowooza amaloboozi ago gayogerako ne gajja ne gamuleekanya mukutu gamugamba ogenda kwogera biki? Weeyiwa amanda mu mbugo tokimanyi nti naye watemula? Ogubadde omusaayi gw'obutemu ne gufuuka omusaayi gw'embuto ne kagiwugula omulundi gumu neeva ku luguudo kwebadde etunudde ne kagiteeka ku luguudo olulala. Naye Bujingo luli lwaddaaki musajja gwe oliyogera amazima nti gwe yatta Richard. Ensi yonna ekimanyi nti gwe yatta Richard, naye ensi kye yeesunze ng'amazima gava mu ggwe nti gwe yatta Richard. Kankubuulire ffe mu Buganda tulina enjogera egamba nti abafu tebawummula. Omufu awummula mubiri naye nga gw'omwoyo gusigalawo nga gukyataayaaya ku nsi. Bujingo nkulayirira lunaku lumu Richard agenda kukuwereba emimwa mmula afungula akamwako oveemu ebigambo ebigamba nti nze namutta. Bannange munsaasire nze namusaanyaawo. Bannange munsaasire nze namutta. Kakati gwe weebuuze obwongo bubadde bukuweereza butya nti kanjogere ku ky'obutemu. Era bukomyewo butya nti bannange nedda eno emmeza gye ndi mu kunyeenya kuliko ebyokunywa byange nze obutemu sikyakkiriza kubwogerako kubanga mu ngalo zange zirimu omusaayi n'okyusa. Ekyo ekyaleese endowooza etaabadde mu ndowoozayo nti yogera ku butemu, yogera ku bantu abatta bannaabwe ne bayiwa omusaayi gwabwe. Wallahi ya Mungu lunaku lumu kiriyogera ekigambo ne kiggwayo, nga si gwayogera naye nga waliwo ekikutembye ejjoba, nga waliwo ekikulinnye ku mutwe kyogera ebigambo ne biggwayo nti bannange okuyiwa omusaayi gw'abantu ogw'obwereere kikyamu.
nze gwe mulaba wano natta Richard nze gwe mulaba wano nze nasaanyawo Richard kwolwo toliwulira ddoboozi likugamba nti otagala ki kyusa mangu emboozi ebadde ey'omusaayi gw'obutemu gifuule ey'omusaayi gw'olubuto naye boyi kagiwugudde obwongo bwako budduka sipiidi ya waggulu nnyo kubanga kabadde kamaze okukayisaawo nga nninda bulinzi kigambo kyokka oba obwongo bukaweereza butya nti giwugule ogubadde omusaayi gw'obutemu gufuuka omusaayi gw'embuto nze naawe ate abatemu obwongo bwabwe buba bubala sipiidi obwongo bw'omutemu buba budduka sipiidi naye wadde obwongo bw'omutemu buba budduka sipiidi ate obwa bujingo bwasisa okudduka sipiidi kuba neewuunyiza mu sekendi 5 omusajja jajja ekirowoozo ekikyusa omulamwa ave mu musaayi gw'okusaddaaka mu musaayi gw'obutemu agiteeke mu musaayi ogw'okugyamu embuto bw'ogiwulira ng'etandika tewali abadde ayinza kugaa nti egenda mu musaayi gwakugyamu mbuto ebadde egenda ku musaayi gwa butemu naye omukulu n'ajjukira tibannange emmeeza gye ndi mu kunyeenya kuliko ebyokunywa byange n'agiwugula omulundi ogu ng'era bwe yasikandi buleeki kweri ey'obulimba nasikandi buleeki emmotoka omulundi gumu nengwa wansi emmotoka n'ogisikandi buleeki n'esigala ng'ekyatunudde gy'ebadde egenda eno gy'osisandi buleeki ey'ebigambo ng'ekyuse n'eva gy'ebadde egenda n'etunula ate gy'ebadde eva kakiwugudde mbadde neesuuze nga kagenda kwatula naye mamba nnyabo oba oddoboozi era likobyole likagamba waayi totagala ogenda kutomera ne kakyusa nikabifuula omusaayi gw'okugyamu embuto omusaayi gw'okugyamu embuto mu by'okusinga ogw'okutta abantu omusaayi gw'okugyamu embuto z'oteetegekedde buli ajjamu olubuto aba talwagala aba teyalwetegekedde oli aba yamukutuliddemu omusota mu butanwa oli aba yamukutuliddemu omusota naye kennyini mukazi wattu nga tagenderedde oluusi yagenda kumukuula oluusi yagenda kumunoonyamu zanva ng'akooya okulya amaluma laba omuyaye bwamubaza n'amukutulyamu omusota oluusi nga mwavu nnyo nga ye amwagala laavu naye nga tannatuuka kumuzaalira ng'amulinda beezimbe bw'alufuna n'alugyamu olwo si lubi ogwo musaayi si mubi sigaye nti mpagira ekyokugyamu embuto okusinga ogwa Richard gwe wayiwa naye ekirungi sigenda kunenya nnyo si gwe mulamwa gw'obadde oggiddeko wabula omaze kukiraba nti akamasu kagenda kukukubirayo n'okyusa n'ogiwugula omulundi weegenderezanga nnyo okuyiwa omusaayi ne kajjukira nange nayiwa emusaayi gw'embuto omusaayi gw'embuto gululuma naye bujingo ogenza okutta Richard nga wakatta bameka kubanga lwe bakwasa engobbe enva si lw'oba osoose okuzibba ogenza okutta Richard nga wakatta bameka era ensonga lwaki ku Richard twamanya nti gwe yamusse y'ensonga lwaki agenda kukulakira y'ensonga lwaki agenda kukulakira omanyi Mukama Katonda oyo osokola ebintu mu linnya lye leero nenjola bakiwedde bakola ebyamagero eby'obulimba mu linnya lye ng'ekiro bakola birala ekiro bapanga byamagero bye bagenda kukola nkya naye era Katonda yatuuka n'amwamuka Katonda yatuuka n'amweyambula n'amulaga ensi nti bannange kiwedde omutuufu y'ono kakati ne bujingo abadde ng'akola ebintu mu nzikiza apuliikinga birala ate akola birala apuliikinga birala apulakitisinga birala emisana katuuti ayogera birala ekiro ayogera birala laba bwajja Richard atali wa bulijjo wallahi Richard alwazizza bujingo empagama amutuga ate nga tewali bayinza mukuba bukonde kumusesema Richard alwazizza bujingo empanama ng'enkoko bino byejjeebojjogola neebojjogola wano neebojjogola wali neebojjogola ensanafu eri neebojjogoleramu obusota obuto ebojjogola ensanafu n'eryoka egitaagula emimireeti kakati ne Richard alinga ng'ensanafu etali ya bulijjo nga bujingo y'enkoko bulijjo ebojjerera Richard alinga ng'ensanafu etali ya bulijjo Richard alakidde bujingo Richard afuukidde bujingo ekizibu wuyo atandise okumuwereba emimwa mmula era luliba olwo ng'akayisaawo omutemu bubi
nze Natali Chadi naye sirina mirembe ku lunaku olwo Mukama phrase eno gy'oyingizaamu ey'omusaayi oguyiika ogw'embu tajja kugibuza, ajja kuyibuza. Leero eddoboozi lya Sitaani lizze ne likugamba wadde nga gw'olimba nti lya Mukama owuggu kati ogenda kwekuba wekka omusumaali mu kigere. Sanduuko yo lwaki ogisandikira? Kyusa yogera eno ne kasooka ne kasirikiramu ne kaguza mu mbuto. Kagezi mba neekoza bwe sikkiriza nti akasajja ako kagezi, kubanga sipiidi kwe kakozesereza okukyusa omulama gwe kabadde kaleesi ebadde y'amaanyi. Obwongo bwako bulowooza sipiidi, obwongo bw'abatemu buba bulowooza sipiidi, naye ate obwa Bujingo bunsuseeko naye nga Bujingo. Richard wamulya naye yakulema okumira. Ebyenda byo bitono nnyo okudigestinga Richard abukale munda mu lubuto lwo. Weerinde, weetegeke, kubanga oli mu nnaku ze ezisembayo mu busumba. Byebyo ne bituuse ku Pastor Bujingo. Abantu bagamba nti embeera eno ejja mwogeza ebyama by'abadde akyasirikidde. Mbutuufu osanga naye alaba nti embeera esusse. Bannayuganda baffe ewatali nsonga. Olwawo bo ng'abasumba babaziba emimwa ne babagamba nti temugeza ne mubyogerako wadde obisenyaako. Naye ate waliwo ekisukka, nabo ne balaba nti bannaye tuli basajja ba Katonda. Bino Mukama Katonda si byayagala tukole. Olwawo kigambibwa nti naye alina omusaayi ogumuli mu ngalo, naye ate bambi teyamutta ku buyinza bwe. Era byonna bamutuma butumi kubanga yali musajja ng'akuuma Bujingo. Tayinza kuba nti bw'aba yali akuuma Bujingo, Bujingo tayinza kufuna busungu n'ava mu mbeera aggyewo omuntu oyo ku orders ze. Kitegeeza nti era aliko abaamutuma, naye ng'ate naye alabira ddala nti mbutuufu ebikolwa bye tukola nedda bisusse. Ogenda kwekuba wekka omusumaali mu kigere. Sanduuko yo lwaki ogisandikira? Kyusa yogera eno ne kasooka ne kasirikiramu ne kaguza mu mbuto. Kagezi mba neekoza bwe sikkiriza nti akasajja ako kagezi, kubanga sipiidi kwe kakozesereza okukyusa omulama gwe kabadde kaleesi ebadde y'amaanyi. Obwongo bwako bulowooza sipiidi, obwongo bw'abatemu buba bulowooza sipiidi, naye ate obwa Bujingo bunsuseeko naye nga Bujingo. Richard wamulya naye yakulema okumira.